Ennongoosereza mu mateeka g'emisolo zanjoddwa eri Palamenti Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi nga kano kuliko erya Traffic and Road Safety Amendment Bill 2026 gavumenti mweyagalira okusala ku myaka gy'emmotoka enkadde ziyingira mu ggwanga okuva ku myaka 15 okudda ku myaka 13. Tteeka eddala gavumenti lyetutte eri Palamenti lyeyagala likolebwemu ennongoosereza lya excise duty erikwata ku musolo ogusoloozebwa ku bintu ebirabwa ng'ebyokwejalabya gamba ng'amafuta, sementi, omwenge, laimu, vanishi, langi n'ebirala. Ku nnongoosereza zino gavumenti eyagala okwongera ku musolo gwa nnusu 200 gwesolooza ku lita y'amafuta okuli aga petroli ne dizero. Mu kiseera kino buli lita y'amafuta ga petroli gavumenti egisoloozaako siringi 555 ng'eyagala eyongereko nnusu 200 okutuuka ku nnusu 175 z'eyagala okusolooza ku buli lita y'amafuta. Amafuta aga dizero mu kiseera kino gavumenti buli lita egisoloozaako siringi 203 ng'eyagala okwongezaako siringi 200 okutuuka ku siringi 403. To introduce 200 shillings per litre of fuel. So why are we doing it? We want revenue to meet the expenditures which I have also laid. Sementi gavumenti eyagala okwongerako omusolo gwesolooza ku buli nsawo eweza kilo 5 nga buli nsawo eyagala omusolo gwongezebweko nnusu 15 okuva ku 5 ebibaddewo ku buli nsawo. Omusolo gw'omwenge omuka ate ogw'ebbeeyi gavumenti eyagala gwongezaako omusolo okuva ku nnusu 170 buli liita okutuuka ku 35 buli liita. Langi ne vanishi agiwe ebweru w'eggwanga gavumenti eyagala okuggyako omusolo gwa nnusu 2,000 ku buli liita oba buli kilo. Omusolo omulala gavumenti gwetutte eri Palamenti gwa Stamp Duty Amendment Bill nga guno eyagala okwongeza omusolo gavumenti gwesolooza ku ttaka eritundibwa okuva ku mutemwa gwa kitundu kimu n'obutundu 5 okutuuka ku bitundu 3 eby'omutemwa ogutundibwa mu ttaka eryo. Omusolo omulala gwa pay as you earn oba peeyi oguwoozebwa ku bantu abafuna omusaala nga guno gavumenti eyagala erinnyise omutemwa gw'abantu abasookerwako okuwa omusolo guno okuva ku nnusu 23.5 okutuuka ku 33.5. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.